kumalirizaako yonna gye musinzira okubeera nga temugoberera ku Sb4 kwe mulimbe baza okubeera nga temutambulira wamu nange abaana balabira awo mu Buwarabu ensenga omuli Qatar, Dubai, Saudi Arabia n'ensi endala nnyingi nnyo awo mu Buwarabu mwebale nnyo okubeera nga temugobera abalabira mu Africa, Uganda n'ensi endala nnyingi nnyo mu Africa, thank you so much. Ate nabalabira wano mu Europe ensi nga UK, America n'ensi endala nnyingi nnyo mwebale okubeera nga temutambulira wamu nange bampita Sb4 era nga mbeerawo nnyo okuteekerateekera n'okutuusako amawulire mu nsonda z'eggwanga yonna buli wamu mbeera ntunulayo ne kutuusako amawulire. Ngenda kutandika n'ogw'omwami Sb4 Media era nga njagala nkuzeeko emabega kati omukulu Bobi Wine yavaayo n'akola enteekateeka ey'okubeera nga asondera Bannayuganda ssente. Kinajjukirwa nti waliwo Bannayuganda abali mu ggwanga ery'e Dubai era nga bali mu kkomera essaawa eno, wabula ng'ekibeetaze kiri kimu, beetaaga tiketi okubeera nga te baddayo mu ggwanga Uganda. Munange abantu b'enjawulo bavuddeyo ne basapootinga ekintu kino Bobi Wine kye yakola eky'okubeera nga basonda ssente, ate abalala ne bavaayo ne boogera ebigambo eby'enjawulo. Wabula omukulu Sb4 Media bavuddeyo n'agenda wali ku kibanja kye ekya Facebook n'abakubaka bw'awandiika yategeezezza nti when it comes to what Bobi Wine is doing for Ugandans, I can speak with pure passion. Believe it or not, he has done what the government have failed to do, and this is why president looks good on him. Last evening, the family of Bobi Wine and Bobi received the first bunch of Ugandans who have been stuck in the UAE for several months. Bobi Wine hosted them at Magale and listened to their stories, which are very depressing. Thank you, the family of Bobi Wine and Bobi. Well, this is not about Bobi Wine as a person. It's about me. It's about you, and it's about everyone. Please do what you can do, at least to help a Ugandan back home who is still stuck, sick and much in torture. Omukulu Sb4 Media bw'atyo bwe yavuddeyo n'ategeeza wali ku Facebook era nga posti eno yatambudde nnyo era abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bamusanyukirako era nga z'omu ku Bannayuganda abasapootinga ensonga eno. Tuleme kubeera nga ensonga eno tugitunuuliza Bobi Wine nga Bobi Wine, wabula tugitunuulize abaana abali mu makomera abeetaaga okubeera nga ate bayambibwa. Ngenda kubeera nga kuteerawo ennamba z'essimu ezateereddwawo yenna awulira nga ayagala okubeera nga ate asonda oba aweereza kyalina kyonna awo mu kaposita obeere nga ate ozijjako oweereze konna kw'onooba osobodde okubeera nga ate oweereza. Eyo no nga nkugyeyo njagala nkutwale butereevu mu mawulire ag'abaana abalenzi abamanyikiddwa nga Baganda Boys era nga bano bajjukirwa nnyo olw'emiziki gye baakuba Abannayuganda omuli midomo n'ennyimba endala nnyingi nnyo. By then bali beeyita The Twins era nga bwe twogera essaawa eno bawangalira mu ggwanga erya Sweden. Kakati nno abantu bano bali mu ssanyu jjereere olw'okubeera nga banominatingiddwa mu awards zisinga okubeera ennene mu America. Awards zino zibeeramu bantu b'amaanyi ba Beyonce, ba Drake n'abayimbi abalala bangi nnyo ab'amaanyi. Bano nno tebanominatingiddwa bokka, wabula banominatingiddwa n'omukulu Edrisa Musuuza. Kakati nno ngenda kubeera nga ate akatambi nkakutirawo awo obeere nga ate oyogera okubeera nga ate obyerabirako. Ate ye omukulu Alan Luyika era nga abangi bamumanyidde wali ku Becky, omwana Becky gwe yayamba era nga Becky ono yatuva ku maaso ku nkomerero y'omwezi guli oguwedde. Omwami ono Alan Luyika yavuddeyo ate n'afuna omwana omulala gwagenda okubeera nga ate akwasizaako oba gwagenda okubeera nga ate ayamba. Omwana ono naye mulwadde owa Mukenenya era nga yavuddeyo n'agamba nti ngenda kubeera nga ate omukwasizaako. Kinajjukirwa nti Becky bwe yatuva ku maaso ku nkomerero y'omwezi oguwedde, omwami ono Alan Luyika yavaayo n'ategeeza nti ekyokuyamba tagenda kubeera nga ate akoma ku Becky yekka, wabula n'akola foundation era nga foundation eno yakubeera nga ate ekwasizaako abaana abali mu ttuluba lya Becky oba abalwadde nga beetaaga okubeera nga ate bayambibwako. Ngenda kubeera nga ate n'akatambi ako ate nkakuterawo awo obeere nga oyongera okubyerabirako. Ate ye TikTok phoebe akyayongera okubeera nga ate yeewuunyisa abantu. Kakati nno yavuddeyo ne yeegatta butereevu ku kivulu kya Fire Baby oba Winnie era nga bwe twogerera essaawa eno y'omu ku bagenda okubeera nga ate bakulemberamu enteekateeka y'ekivulu kino. Kakati nno ate ngenda kubeera nga ate akatambi kakuterawo awo n'ebirala bingi nnyo, naye nga nkujukiza nti in case tonaba okubeera nga subscribe notification bell giteekeko ate tubeere nga tutambulira wamu. Naye nga sinaba okubeera nga ate nkuta njagala obeere nga ate ka video okampeera ka thumbs like ate obeere nga osharingirako n'abalala banno eyo mu groups ku Facebook ne walala wangi nnyo, ate tubeere nga twongera okutambulira mu ffenna Sb4 nga nkulekereko akatambi kano tovaawo.
okuledde yoyona lineggwanga Buganda ndiryamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi yonna twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaada naffe tukikuumenga abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe bafiirira ensi yaffe twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaada naffe tukikuumenga nze nayimba ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Buganda yonna naffe nga tumwesiga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaada naffe tukikuumenga mwenda n'okubasindika n'obazaala yabasuula muli ebbanga ki n'osuula abaana lwakubanga okisudde nti balina obulwadde omulongo ono akuze n'obulwadde n'azalira omwana mu mbeera embi n'omwana asangibwa nga n'ono omwana gwe tukutte Baby Angel bambi alina obulwadde bwa siriimu bamusanga n'obulwadde obwo yensonga lwaki ali mu mbeera bweti naye ate mbadde nnyumizaako muwala wange ono nti okuba n'obulwadde buno ate tebasi eb'enkomerero bantu bangi basavaivinze bangi bakuze nga balina obulwadde bwe buti ne bakula bafuuka eddala abawala abavunaanyizibwa abantu bavunaanyizibwa naye nga bakuze n'endwadde eno so olina gwe mwennyini okusobola okukkiririzaamu n'omanya nti tojja kufa mmoya yakusuulawo ng'oli wa myezi oga myezi emeka nga muli ba wiiki 3 kalina emyaka emeka kale olw'ensonga lwaki Katonda akuleseewo okuva mu bbanga bangi Katonda baatutte kibe bangi abantu abafudde bukyanga bakusula kasasiro ani mukigendeddeko nti ebigambo byetutaagala kuwulira mu bulamu bwaffe ate ebigambo ebisobola otukyusa n'otufuula abantu ab'enjawulo abasinga twagala nnyo ebigambo bitusuuta gundi oli mulungi olabika bulungi okola bulungi olina ekisa n'ebigambo ng'ebyo naye ate ebiseera ebisinga omuntu akugamba ekigambo ekikuluma ky'olira nti kikunyize ekigambo ekigenda okukyusa okufuula omuntu w'enjawulo bakugamba nti oli mukodo togaba olina ettima olina empisa embi gundi wandinaabyeko ebigambo ng'ebyo muli olira nga kikunyize naye bambi kifumitirizeeko era ogenda okirowoozeeko era ogenda okyuseemu kusula ngeri gye bakugambyemu ekyo kigambo kye weetaaga okwezimba era kigambo kye weetaaga okufuula omuntu ow'enjawulo mu nsi muno ebigambo bitusuutasuuta bannange ebigambo tebituzimba wabula bitukonya bukonya mu bulamu bwaffe obw'ensi mbadde wano nzijukira lumu twali mu ddwaliro ne Becky so twali mu ka ICU ke yalimu olwo omwana gwe baaleeta yali kumpi naye ng'omwana oli asiza mu bakuba n'ekituli ku bulago ng'asiza wano mu kapiira nga tasobola kulya alira mu bupiira yenna nga ali mu bulumi tasobola kwogera ng'alinga eyagongobala bane yali mu bulumi obuyitirivu ne ntulira omwana ne ngamba Becky nti olaba omwana oyo
gwe webaze mukama osobola okwogera n'ogaa nti wano wannuma webaze mukama nti gwe osobola okweriisa webaze mukama nti osobola okutambula ebyo byonna bibalize mukama nyola omwana oli bw'ali yeegomba okubeera nga bw'oli era waali muli awulira singa asobola okuba nga bw'oli n'abantu abasinga muli mukomplaininga olw'embeera gye muyitamu naye olwo omuntu eyeegomba embeera gy'olimu nga gasinga nze nsobola at least okubaako nga bwendi bentuyige okwebaza katonda sama kati mwenna abaliyo nga mukola bu video temusasulwa temukola mutwa mbaletedde ekipya ate nga mugenda kuba mutisanga ku page yange ngenda kuba imbandulira simanyi naye nga mbadde neetaaga buli tiktoker abeere mweno challenge ya gold is it dollar what $1 million sinabitegerera nsonga birimu sente mulimu olugolodi mubimanyi nammwe from kadama leo from here bakugamba gold pata tonabitegeera you know so just ntino mbatidde ekipya ng'omuwanguzi agenda kubanga wagula miliyoni eja emu challenge egenda tandikira ku page yange era ogenda kumanya engeri gyogenda ogikolamu bino byembadde bagamba bane challenge ya mitwalo 10 kununo gyendese yakakadde ogenda kubanga ogisanga ku page yange ogikole ate nga sagala obeerawo nga weebuuza challenge nerikwata ku biki nidda ino yabasama nga 2 December lwekigenda okugwa nga tenga omukyala omubwati fire baby omulabawo oyo yakikulembedde mukati gwe mwabalina ba fire baby abakabi bakadama abalina fire baby gyewaleyo bakadama nga mwakola zi hips zammwe mujje fire baby abakuba omuziki ngaago 2 ate gyobomanya nti nno kasente esolozaamuko wanene eriwa abanene akasente solozaamuko wakawera obwekitegeera kubanga tugenda kubanga tudigida tunyumirwa n'omukyala fire baby ate oluvannyuma simaina kumanya gyoyagala gy'onoogwa nenga gwe kyobomanya twayingiddewo dda ne challenge yafana singo gikolemu batomuddi bulijjo mukola video za bwerere jangu okole video wangule akakadaka kamunga challenge byonna ogenda bisanga ku page yange just be waiting obwekitegeera byebi mbagala nyo kimazi thank you bakukwasaganya ojagenda ku page ya phoebe ogenda kusangako obubaka obwo obufollowing bulungi yes nuno naye atuuse ono yagenda okubeera ye chief tiktoker waffe agenda banyonyola challenge egenda kutambula etya agenda bakwasaganya phoebe soko baliremu challenge wagwani challenge egenda kubanga ekwatagana $1 million wawe egenda okubanga eri wawe egenda okubanga esangibwa so mumanye engeri mwene engeri mukola mu challenge zammwe so introduction mugenda giraba ku page yange awo ogenda okusinziira naawe ofune content wo gw'onookola sobole okubanga tunulaba omuwanguzi anti baŋŋambye nti munnange twagala ebintu bya tiktok biki nembaganedda batiktok baagala nnyo sente gwe teekawo omutemwa tiktok gwanaafuna ngegenda kuba miliyoni ejo emu obwekitegeera ate nga tetukoma ku ekyo kyokka wabula twagala n'abaana ng'oyagala kuya ku sente zo oyagala kubeera ku mutwe by'ebbeeyi okitegeera gikuvula tekisoboka kati omaye gavana kale bwe ziba zibuze batandike okusonda kati bwe tunaatuukira ku 2 December nga mutuufu akabokisi bw'onooba tokamenye oyinza n'okusanga mu sente za table nina abasama baabakomyeyo gaffe njagala wakucakalirako njagala kola banenga lwaki tojjanga 2 December ku club governor emitwalo etaano table yakakadde kalamba musasula mwenna nga abameka nemutulako ku table ya ate ekikulu ye fire baby oyakuba tubaleetedde omukyala omutimbi akyasinze alina company bagiyita S-Events ogenda kutuuka mu gavana ekyamazima bw'onooba nga tomanyi nnyo gavana oyinza okubula agenda kubatimbira ekifo mukitunuleko nga bwe tubagambye mutindo ye $1 million party